Okay. Shibanga kitalo yabadde mu ddwaliro lya wano kati era nemumutwala mu ddwaliro lya wali Mengo Musange. akutukidde mu ngalo nga temunaba kulaba musawo. Ntuuseewo wali eri nga waliwo abamukolako nomuteekamu obuuma muli munda nga akaaba. Then she got away. Jjo yabadde atya olunaku lw'eggulu? Teyabadde bubi, yabadde awo n'emmotoka yabadde awo nanga Peter linda emmotoka nja kujja wali omuto wange bwe yajja naye nanga Peter otegeddeko ku nteekateeka z'okuzimba ebyo tukyali mu process, tunnaba kumala kuŋŋaanya, tukyalinza abantu bamala okujja ab'ekika then tulabe. Naye ayina gye yayogera nga gye yagamba gy'alina okugenda, so kati tukyalinze family members tulabe. Waliwo abansingako abamaniivi abadde nga abagamba, so kati katumale obbalinda bajje then tulabe. Nga kitalo Nalongo omugenzi omuyita otyo? Abadde ssenga wange. Abasinga ndowooza ku social media bamanyi nga Dr. Smiles Yuki, ndi musawo w'amannyo. So I've been using celebrities to work on clients that are celebrities, but Nalongo abadde ssenga wange, and she's been supporting me so much behind closed doors. Yeah, so we are very tuli banakuwavu nnyo naye twebaza Katonda nti yaleeta ate era yakolaki yajjawo, naye tusubiddwa nnyo abadde muntu mulungi nnyo. Wasemba mulabako ddi face to face? Face to face nakoma kumulaba, tubadde n'okuziika, twafiirwa jjajja waffe mabegakaawo Masakaawo, yaliyoko mu kuziikaawo benakoma mulaba basically, naye nga tubadde tuwuliziganya ku social media, ku WhatsApp ne ku Snapchat basically. Ojjukira emboozi yo naye gy'osembyeyo okubeera naye? Era emboozi yange gye nasemba okwogera naye ndowooza yali ayagala kuleeta bawala be, muwala we ne mutabani we oyo mbakebereko ku manyi, ayagala mbakebereko tulabe kyensobola okubakolera. Amawulire gakusanze waga okufa? Amawulire kuno kwe tubeerera ku social media nsoose ne mbiraba ne sibiwa nnyo matu, naye omu ku family members nampeereza message nambuulira ako yesewe.
Kibbanga kitalo. Bitalo nnyo ssebo. Sikutangaze amawulire gano gabaddewo ssaawa mmeka? Nalongo ku ssaawa nga 5 abadde mulamu, akubiddeko Meeyi, mukwano gwe Meeyi essimu n'amugamba naye nga seewulira bulungi, video call like nga boogera video call, n'amugamba nga seewulira bulungi, n'amugamba agendako ku ddwaliro ofune ku ddagala, n'amugamba sisobola kutambula jangu okole ki onkime bw'oba osobola oba nsindikiraani driver. Kati Meeyi n'amugamba ojja kutereera just funayo ku ddagala omire. Simu gyazzeemu mukubira ey'essaawa 7 si yagimukubidde wabula ababadde waka bamukubidde Meeyi ne bamugamba ono ali bubi jangu wano, n'afuna ambulance n'agitwala ewaka wa Nalongo. Nalongo ne bamuleeta wano e Mengo nga mulamu nga tannafa. Bw'atuuse wano amazeewo eddakiika 45 n'akutuka n'afa, naye nga tabadde mulwadde mbu abadde n'obulwadde just kigudde bugwi. Abadde atera okufuna za takisi ezo weather. Nga mukono gwa famire biki ebiri munda eyo bye balina byakugambyeko abadde atera nnyo okufunamu ku bulumi obw'enjawulo oba kino kizze buzi? Obulwadde bw'abadde alina abadde alina asthma, bwe bulwadde bw'abadde nabwo era nga sometimes ng'afuna attacks, kyekyo kyokka abadde talina buzibu bulala. Yes. Palasa atuuse wano e Mengo mu ddwaliro abadde mukambwe nnyo. Kiki ekimukambuwazza okutuuka awo? Ayogera bibadde si birungi. Anti kati Palaso afiiriddwa, kitwale nti ye mufiirwa kuba n'abaana ba AK47 abo abalongo Palaso yasinga obbeera nabo era gwe balabanga taata, so kati abadde n'obulumi obwo bwe butyo nti ne maama afudde abalekedde abaana. Bwe bulumi bw'alina naye nga si bukambwe, kitwale nti afiiriddwa, omuntu yenna nga afiiriddwa. Enteekateeka ziri zitya olumbe because abantu abasinga kuba nga bawulirizibwa mu famire? Tukyali ku mokyali wano e Mengo, naye bwe tuvaawo tugenda Ntebe ewa taata waani wa Nalongo, olumbe gye lugenda okubeera.